galo odde mega wonkofiro yo wadzaawo yasa kutaka kwe yali najja namukola ki namwongera agenda nalinnya ennyonyi emotoka ya fango niyiiri omulaba musajja atukamunguluza omulaba ne basimbula ne bavaawo. That is the video. Oh my God. Eyo ye video. Bantu bakubwa. Kakati nina ekibuuzo bedda kyendaba mu comments. Ng'oli abuuza kakati kituufu babasamba kati mutulaga ali yeni ng'akola ki ng'asamba because gwe basinga pointing out alien skin kinnenyamizaamu lwa nsonga nti kiraka mulaba nnyo olugambo esaaki yasembye nasemba okulabako nga shene tandika ssaawa emu naye bwetuuka mu tayimu y'olugambo eshuutinga bweti era bwe luggwa sipiidi kwegwira bweba mmotoka ogiviira kubanga bwekusanga eyinza okukumementula mulaba nnyo olugambo ebyamagezi temwagala biraba kakati kiri either way either abakola olugambo tutandika okuteekamu ku byamagezi oba munoonye ku kumanya alien ye team leader wa Fangon kakali nomunange bayinza obutasiba mwana oyo yasamba oyo naye alowoozebwa okubanga ye yamulagira n'asibwa kuba bakkiriza nti oli aduumira buduumizi ekyo kirina kuba mu kumanya kwaffe ate nabo bakkiriza nti bwe tuba tulina omukulu w'ekikoosi bano abalala ebeera so ne bwaba ku ground taliiko awo naye nga resources ze olaba bakwata yatuma kutemula tulabyeko obutemu bungi ng'eyakuba amasasi nokankuwa example of recent yasembayo wano yatta luwomwa jajja luwomwa eyakakwatibwa saa bosa ye lujja waliwo yamulabako nga asika trigo kuba why didn't you ask nti mutuweeko ku bosa nga akuba amasasi yatuma mwana gwe yatraininga yakuba amasasi ne bosa ye key suspect kubanga yatuma omuki omwana ono oba ontegeera kakati ekyo kyabutamanya wabula era bwe ndaba evidiyo eno nenyongera okutyamu enkya lwakuna ali naakomawo despite ebikoleddwa emabega okusobola okulaba nga tumaliriza omusango guno guveewo ow'essimu n'atuukirirwa enzikiriza n'etuukibwako mbu either archbishop yanoonyezebwako kuba yalyukiddwako naye owansambya ono we church wa Catholic Church tulabe engeri gye tusobola okwetondamu bwekibanga nakyo kituufu nga bwe nkiwulira nsambya neetaka vidiyo kano mpuliranga firimu etandika obutandisi simanyi bweguba musango kati guba tugenda kuba bwe nzijja peni nenkugamba kituufu omusango naguzizza nzikiriza nagukoze eki naguzizza peni nogamba okay it is okay let's do ABCD bwenvawo peni ate nawakwata essimu nakuba ku kisago kyeyakubya ekifaananyi napostinga kiba kiraga kirala kikuwa endowooza endala negamba nti peni yandibanga ebigambo bye namugambye yandibanga ali ku peegi ndala
kubanga bwe tugenda mu reconciliation we forgive and forget. Kanisa bwegamba. Ontegedde bulungi. Kati okufuluma ka video kano olunaku olw'eggulo. Katonda atusaasire. It sends a lot of message. Nze mu ndaba yange nze nina message gye nalabye ne ngamba nti kandibanga katandika butandisi. Kubanga singa tubadde omukulu w'amala okusibwa. Pressure ya nsambi avaawo. Wala bali batandise kampeni ya nsambi erererererere. Nsambi njatukiziga simayo bandaba bobi osobola okumpa engeri gy'olabamu. N'ensambi tebadde ku pressure ya releasing this video. Njagala n'abanda bamuntegere siri mu kupininga nsambi waki yatadde ka video. Naye ndi mu kuyamba gwe alina interest mu musango guno okulaba okusukka bintu w'obikola ki w'obirabira. Because omwana ono bwe yafa ne tujja abantu ne batandika oleta bistory bya nsambi ya hospital. Naffe ne tugenda ne bakola kino ne bakola kiri. Nga basirise they released the statement okutulaga process eyabaddewo. Ne tufunayo ne doctor eyatuwa ekiwandiiko kye. Of course waliwo baagezaako kuba ebituli mu gundi ya doctor but it has not been viral. Kakati kitegeeza nsambya yeebadde terina pressure ya kwennyonnyolako. Nti video eno yabadde ina nsambya okugifulumya. Ebadde ina gifulumiza mu kaseera ng'abantu bali mu kupiininga nsambya ddala twagala mutukole ki? Mutukakase. Nze mu ndabe yange pressure etekola ki? Kakati mu kaseera nga tuwadde pressure nsambya neeta video eyo. Kyensaba twongere okuwoozaako naddala abalina interest mu musango guno. Direction y'omusango no gye gulaga. Era mmaliriza ngamba ntya. This might not be easy. Nga bwe kirabika. It is not as small as it seems. Si kitono. Nga abamu twagala okivuga kibeere. Kuba gungamba otya nti twagendera ku musango gwa Kasimu bagugjeewo. No ogwa Kasimu gwaliwo. Naye kati luli gubadde omusango gwafuuse mutono to an extent nti nsobola okukkiriza I acknowledge nti omusango nagukola ki? Naguzza. Nennoonya abakulu tutuule wansi twogere. We tuba kwetaaga kwetonda twetonde n'ebyetaaga ottereza tubikole ki? Tubitereze. Life moves on. Oba ontegeera. Tutuuse mu mbeera nga eyakuba oba eyaduumira abaakuba asibiddwa. Ndabanga tutuuka mu kiseera nga linga justice egabiddwa. Nsambya tetawaanyiziddwa. There is no pressure of anyone coming out kugamba nsambya ABCD. Kati butuuka mu mbeera eyo nsambya n'ate n'ata akatambi ng'enkeera tugenda mu kkooti. Buli omu wooli nyweza munno. Kyensaba kiri kimu mulekerawo okulowooza nti guno omusango mutono. Kubanga yandabanga agoba atandika obutandisi. Jo poliisi yavuddeyo n'etuwa statement ku bantu 18 beenoonya. Mugituwe.